Service extraUG ku YouTube kwe mukuti kutambulira nako lwaleero. Ndowooza tuyingidde mu mwezi omupya ogw'omunaana. Sigwe guta BRAYO ngawa yebase tamanyi kuza mwezi. Emyezi ngimanyi. Kati ennaku simanyi. Ennaku era zizo. Tuguyingidde kubanga batutadde nakani nga mupya ne tuguyingira. Tuli fresh. Kale awo tandikidda olulenzi ku TV luyite Sad Divorce ku Instagram nonyako Divorce Matovu, ku Facebook Divorce Matovu, ku Twitter @divorcem. Ku Twitter ate bambi abasingo tegere ebya Twitter @divorcem. Sagala mukole entondo naye nga byabazungu nnyo. Kale anako lwaleero ndi n'omukulu omukubi ebifaananyi era photographer oba muyite paparazzi. Kikyakola ekigambo paparazzi? Naye omanyi kye kitegeeza. Sembera maaso fune bulungi. Anti vibe. Tudde nnyo linga muzomuto. Je binagwera. Batutadde. Kale ebiseera bisinga abantu abakola emirimu gino tebatera bavaliwenga oba kubasaamu kitiibwa oba ku tukola nnyo interview ku services abenjawulo nemugamba nonyeza ku Jasmine nonyeza ku Rema mwendeta Rema nongamba njagala ku Papa Misachi njagala kwani unakola lyo ndese kuba ku ebifananyi. Omukulu ono abatera okulaba ebifananyi bya Dana Nabatanzi. Nze by the way nasoko okumanyira BRAYO ku Dana Nabatanzi kuba Dana Nabatanzi she's my workmate at BBS. Tera nakusanga nga tuchakola mu show ne Dana Nabatanzi ku macha nga bokera ku macha ku ebifananyi mu studio unakulabira. Kwata. Wenyine. So ndabira BRAYO naye nga mvuka mulungi nnyo omukube ebifananyi sigambi nti mulungi nnyo as handsome era is handsome si handsome nnyo. So ochisusa bususa. Olwaleero ampadde photoshoot era yabwerere. Anti nabalala bagenda kujja nga bagamba jabwerere. Ngambo nziyeko emitwala najokka. Abalo bajjaka kakadde. Naye nga onako yetuze ku photoshoot anga bolaba ku screen yawo omukulu gwe mulimu gwakola mirimu mingi nnyo manya bakuba ebifaananyi olusa kwata video olusa akola biki nenga majoringa nnyo mu bifaananyi ate nange na mulali nsoma amawulire nakola photojournalism lwakuba sijwe ekola enaku zino ndi mu bintu banna singa kati ndi mu daily monitor etabibimu ati singa kati ndi mu daily monitor mbeere eri kuba ebifaananyi bya gondi naye kati mbeere eno mbirala nti byekalakasiza watwala camera speed. So byebyo naye nga unakola ndese bright pictures twagala tulambule olugendo lwe omuntu kitwa kyetagisa kyo kubanga ofuuka mu kuba ebifaananyi asinga mu nsi yonna era tutwala ne mu ggwanga. BRAYO nkwaniriza soko buze kwatulaba abatulaba mwenna amanya bampita BRAYO Brian BRAYO pictures eri ekikagwani lyekika nno munnaye yenze Matovu baziwana alozi yasinga banna era banene. So oli muganda wange obo kitutte ne fenna tuli ba Luganda. Oli muganda wange se Divorce Matovu nange nze Matovu BRAYO kibadde kikibibuka kino bane ekivuka kya Ssaabasajja lyabene amatikira gabene wagalabye kati enkoni umwe wandabye je ku telefone nga nyambadde kanzu leka nkunyonyole enkoni umwe abadde ekyalo ekiddako kwe banzalawo kinoni bana empewo eri kasozaako nkugambe ne tulaba ne Ssaabasajja gye abantu twalidde amatikira naye nga tukwaniriza BRAYO soko tubuulire mama ne taata babeera wa kinoni bona gye wawangalira bona we bali mu family bazaala bana bame tuli batano oli wakumeka first born gwe mukulu kasa jjajja wange anzaala wange BRAYO omuntu atulaba essaawa eno andagadde kumanya as a person omulamu gye wava n'oyingira ekibuga otuuka otya e Kampala osomera wa otandikira okusoma natandikira waffe okusoma ku St. Joseph Primary School ekinoni abagimanyi nabako n'omukulu omu yagamba yasomerayo kondoza twasanga yavayo Tiamale biki oyo akwa comedy Dr. Tiamale eyo gye nasomera na secondary n'engisomera ekinoni integrated n'ekinoni town academy n'ekinoni SS osoma secondary okuma mu senior secondary byagiramu awo naye eri yokuna nagenda yokuna wagenda ebaluwa yo girina waginyuza tegedde ovaawo oli mu kinoni omwo mwewangaalira no osomoka otya okujja e Kampala mu 2011
Mwezi gw'okutaano nakuza omwezi nga 10 n'enzija 6 n'enzija naye byali biwanvu gwe kyolina omumanyi okuyingira city eyo sitolo ogyetaaga naye nga nnene tugitemye mpola Naye- tugiyiseyise mu gundi naye ng'omuntu oyingira otya city 2011 era otandikirawa bwe nali mu kyalo eyo nali musajja musirise naye omugezi kyemmanyize neebaza Katonda nali musajja mugezi divorce Katonda mulungi naye n'obuntu bwe nakolanga abantu ab'okukyalo bwe bandabira waliwo omuvubuka bamuyita Isima najja e Kampala n'agamba taata wange Brian engeri gye namulabyemu ajja asobola e Kampala okukanika wandimuleese era ngamba kale taata nanfuna sente sezo bali baleeta kenda yampa kiwayo 10 ngira n'olya mukulu otegedde ne banno naawe ekibuye nkubuulira nga bwe byatandika nno nezija ekibuye okutuukayo ng'ate kibyakkanika nyina kubeera mu paakingi kubeera asikaali bikyeri okuuma emmotoka otegedde olwo oyingire bagamba nti asikaali bakuwa n'omuggo bakuwa n'akasaale bakumako ne gawuni mbozi mpaavu divorce ejja kunyumira ndako bakutako kisewo ettaawo tibeerako ekigambo security naye nga oli wansaale nabo obusaale babayita ba security bamaze okuwa ensaale erusazaawo nno oba manyi ku Lavanda awo opposite Lavanda kati waliwo omusajja mutahaji yalina nnyini awo konze nga sisasobola kudda mu kyalo taata yakkiriza nzije city kati naye nkola awo omwezi gumu awo naye nga ndaba bwe nakola byanyumira emboozi y'okunyumira awo ate byanyumira naye nga ate sidda sakala twalina parking etuliraanye bonna ne bavaayo abantu bonna abaali baneiba balina parking ne babaddukako ba customer nga tugenda waliwo omuganda atwoleza nako anti nga nojoza nje okuuma n'okwoza bw'oyoza ate gwe bawadde kanzu negundi ettaawo negundi kyeka naye akasaale kati mwe nali nsikola walimu omulenzi bamuyita Kalungi bonna mbijjukira ng'akolera mu kikuubo eyo naye ng'alaba engeri gye mbeeramu n'abantu bimunyumira nga ajja tugende mu kikuubo ati siti weetikke bino byokola nedda konze kale nantwala mu kikuubo nentandika okwetika emigugu egyo newetika emigugu ate kati akasente nekasingako akamuli buli woogenda akasente kaba kasingako musaale ovuddeyo musaale namalamu emyezi 3 musaale nimwenala musaale omwo ku kyalo kanali ku 7 kwe yali n'abeera by the way nasooka olaba sita nga ku 7 seka ndi ayina oluyimba ndi kusasula ki era yesiwayo sitomumanyi kati netukwatagamu ku lwani music katono njagala nyingire mu ludongodongo oyimbe muku mbere selector DJ so 2011 awo omwezi nga ogw'omwenda ndi mu kwetikka kati wansi we nali neetika waliwo omuvubuka bamuyita John yalina kompyuta okitegeera fe twasoma kompyuta kusomera naye nga situzinyigamu tebakkiriza nagikwatako bagamba nti waliwo kye bayita mouse ne bakusanga busanzi mu gundi ya kompyuta muganda wange mulabu seka kano omulenzi oyo ng'ali wansi eyo nemugamba mugama wange mpadde nsaba nzije nnyige mu kantu ako nangamba wayi teri buzibu gyange omulenzi oyo gyali amuta John nenyiga kompyuta nenyumira nengamba ngenda gigula nengula eyange nalaba binyumidde nengamba mbeere DJ nenfuuka nenzukisa ekirooto kyange kinasanga nenyumiza Evanizi nenkikola nembeera DJ nenva mu kikuubo wakubisako no software gwaita PC DJ zokufuuka DJ nafuuka 2012 ati bisere waliwo software gwakozesa PC natandikira ku virtual DJ 6 oli wa mulembe mutebi nga ngisabula nenjeyigiriza ngokwata zi pitch nga ndi mubi nenkubaawo omudongo ogukubye BRAYO ni selector nga nze Brian bibala tubikubye biki naye nga oyingira wali
Oyina laptop oyina desktop nga gyotambula nayo nga laptop. Ebbala ezimu zabanga n'ebidongo byazo. Ogenda bugenzi ku mixinga. Ogenda na mutwe na hard disk. Mutwe na hard disk kati ebbala ezi ezisinga nge. Bakati nze jukepse nali mu P1. Oba toli wakuno. Toli wakuno. Oli wadda brand. Anti kati chenje ekizulu. Ebyo byegamba ebyokubeera DJ 2015. Nali 2016 nali kitonze nali kito. Wali kito? Mukama mulungi nti kati wasumuka. Aha brayo olwendongo jingi deo jikubye jikubye ngani mwendi nenga bwembira naliko promoters ni webitoko bayimbe bayi yayi nenga ti bobera DJ bo kwagamba okwasaganya embeera. Ngabola basanduligo promoters bichao. Otambuza muziki kwa bayi. Neche nali yamusinga kati nze nalina DJ. Nga go promoting omuzanya n'omuzanya. Nga muzanya. Nga muleta kumpewo najanya abantu ne bamundira. Nibamanya ekiri mu nsi kebyo byokuyimba. Kakano mu 2018 waliwo omukwano gwange yajja mu bifaananyi nga nze ndi mu music. Twali mu music ffenna ye n'akyusa n'agamba kankuba eki kuba ebifaananyi. Bakuba ebifaananyi 2018 n'anteekamu ekintu ky'okwagala okuba ebifaananyi ne mugamba nedda. Zikankuba endongo tegesezi sha okulaza brain selector extended mixes ezo advanced mix walangiraza munuzi wone machindi beruga wone machindi seka nambiteeka abantu ne bajja ne balaga okuba nali nkuba endongo divorce vako bine ebyekifa ndi mubi nali nkuba endongo gwe muko ku lwokutaana ku telefino yisemu kuba ni mulodi kati yakuba twagala obutajja kuyisaamu obudde bwange sisobo obugira naye bwe twagala bere wali nga ni mulodi akubira wano nga nawe okubira wano nali mubi gwe mukasukira pitch bwe zikwatagana wali nali mubi just nti fe wafe Masaka fenna abaana abakulira eyo ekinyanyanya twakula tuwegomba aba suna beni bazira toni abo basite wafe tubamanyi mbazira toni suna beni watapu mbazira abaana nga bamixing nga kyetukola kyonna twagala nnyo tubeere nga abantu so bwe nadda mu kyali wange bwe yadda mu bifaananyi n'aŋŋamba Brian idda mu bifaananyi kyuseemu ebintu biganye naye akiraba kuba twali ba mukwano nnyo ne mugamba sisobola kusala sisobola kudda mu bifaananyi kanzire mu n'aŋŋamba nedda ojja kulaba bw'onookiraba nga kirungi ojja kukyuka kati 2019 waliwo kyali wange mulala yali atunda kamera n'agamba nti Brian wandiguze kamera eyo kuba kaali kalayisi n'aŋŋamba oba sente ozina Nikoni kasanvu kamanyi bali kanguza miliyoni 2.5 nanga gwe mpako zompa oba eri n'akantu ako awo nango oyinamu ku passion y'ebifaananyi oba bakugamba bugambi baŋŋamba bugambi mulimo eyanneesibako okuŋŋamba ennyo ekyo yali Katonda gwe yayitamu ng'akulaba Katonda ayita mu bantu ab'enjawulo yayitamu oyo omuntu ati bwe nabikola bwe nagigula saabikola bifaananyi nesigala nga ndaba 2019 kati mwezi gw'omunaana awo ntandika okugamba awo naye kamera gye nagula inekuliti nibeera bwezi awo nankani ganyiganyigamaawo era nga ndaba sibikwasa siraba vibe byakutemya liiso nenkipiikinga nga mpola bwe njikeberako bwe ngenda nensoma ku YouTube bwe nkipiikingako tutorials bwe nkipiikinga bwe ntyo tugenda otuuka mu mwezi gwo 12 awo ng'akantu ako nkategeera naye nga n'oli takimanyi nti nkategeera bwe nakakwasaganya nalina bakwano bange ne mbagamba nnomwe byonna bye muŋŋamba mbivuddemu ngenda kuba bifaananyi ono omwana kyaŋŋamba kye ŋŋenda okukola bifaananyi birungi ate ebifaananyi ndaba bigenda kunfuula omuntu ow'enjawulo ebirala musooke siagala birala kansooke nkole ku kifaananyi nga sirina na ssente netandika okubagamba bannaaye 2020 kino yo nakyogera nnyo 2020 banaye mwaka gwange
ngenda kukyusa obulamu ngenda kuva mu bye mumanyi nga nnyumyamu bwe ndi mu kusaaga nze ndi muntu wa kusaaga nendowooza kyali kikola mu maanyi ga Katonda naye twakagenda mu January awo wonna nga sikuba naye nga mmanyi kuba bwe neba okuba nali sibalina ne batuteeka mu lockdown ogwokusatu last year we natandika okukuba ebifaananyi mu covid ku bbanga ly'omala ne kamera omwaka oguwedde twalina lockdown eyasooka yali mu March last year wotandika okuba ekifaananyi kiki wasooka okuba ekiwasooka okulabako naga nti nkikubye wakikuba lunaku ki era omala okikuba bwoti n'owulira otya nze nenda ntandika okukuba nga mmanyi byonna bye natandikirako okukuba nalinga mmanyi kuba nze nalireeranga ku kyalo mu lockdown nensanga omuntu ne mugamba njagala kukuba ekifaananyi ab'okukyalo bembeera nabo abawala webali ne mbagamba bannange njagala kubakubamu abantu bembeera nabo nga mujje mbakubemu nga bakuba abo gwabye editing nga software omutegeera naye ate nali digi ngamba software wa editing ate nali namusoma okuva mu gwomwenda 2019 nga musoma nga mumanyi kati kitegeeza nga babukubi genda kukola bitatu just ekyewuunyisa abantu nti nakubanga ayakatandika ng'era bonda bomanya nakatandika naye nga waka gwe nkufulumiza ogamba ate otandika okumwogerera naye asinzeeko gundi oli abakuwaniriza mu bwamaawo nga ku kyalo kwembeera ku kyalo kati ku lockdown eyo twammalamu wiiki mu 2-3 wetutyo nga tewali kutambula nnyo kati ne batwongera wiiki endala kati baba bakatwongera another 14 days kati wali omukwano we bamuyita Mmoze naŋŋamba alina video shoot ya Fiye ne Emikisa oba omumanyi konze kale oluyimba baluyita yeggwe tatabulamu olumanyi olwo oluyimba lwenasooka okukubirako sita gwasookera ddala okukuba celeb nakukkiririzaamu anti ye story yawooma bwe tuli aha kaakano mba nkuba omukulu oyo nali ku video shooting nga nkuba naye ng'engeri gyo naawe wennyini engeri gy'oli nti obeera mu music wo bakwata video osobola omumanya omukwasi wa kamera ono nti tategeera byakola kati ekyo kyenkugamba naaga ate omujega avudde bwo ono waawa nemuga akakubayo kale kuba mukuba naye yalina abantu abamwetorodde baganda be nabo nembakuba kaca twasula naye baba lockdown ali mungi netugire naye mukuddayo bwe nadda ewaka nenzira ku mashini eyo nenkola ebifaananyi byabali atali Fiye nembyeditinga nembiteekayo n'abaana nembaweereza n'abaana abaali bazze kuba video vixes n'abiraba bantu bangi nebanayo obufaananyi bulungi kati Fiye nankwena ate wakubya ebifaananyi nze nga tewampadde ko nze nabadde manyi ebyange tokola ki tobyagala nga siri ku mutindo akolerayo ngo tewakola bukozi ntondo naye watya buti kumuwa natya buti kumuwa nemukolerayo nebimunyumira ate ng'alina following ey'amaanyi n'ateekayo abantu ne batandika okundaba ng'olweyitaani mu bifaananyi BRAYO pictures nakitandika mu January nayina ensonga January ng'oyatandika bwate nembaga nze BRAYO pictures 2020 simanyi nange wekyava naye weyatandika bwati nabaga ndi mukubi kati wa bifaananyi ekitegeeza mu bifaananyi byewatandika okukuba ekifaananyi kyewakuba Fiye si kyenakuba Fiye ekifaananyi kye kyalaga abantu nti nsobola okukuba kyembadde njaga kubuuza kati bwe kyalaga abantu nsobola okukuba mwalimu omuntu eyandaba nga takisikiriza nti nze nkuba bamuyita Grace Khan wakitonsa oyo nkutumiddeko Grace Khan kwano gwange nnyo naye baaba yaŋŋamba njogera nnyo nakati naŋŋamba Brian wateekaze mu bifaananyi konze ati oti andabako wano BRAYO pictures yegwokakasana nti alaba status nteddeyo Fiye konze yenzi naŋŋamba
nenda ku program ya BBS ey'okuzina ey'okukuba eyo like kusana kyamuka mudiro jangu olunaku lwe yayimba ku kyano mumanyi nze nakuba obufaananyi obwo bwali buwombo naliwo wansi naliyo naye nga toli wakabi era sali ninga nkuba nani nsabula kutidde kati ne musabule ne bumuwomera abalala ne batandika omulabirako naye olunaku lwe namusabula olunaku lwe nakuba Diana Nabatanzi awe njagala tujja kyasooka kwolwo olunaku ku kyamuka eyo kyamuka wakubira Diana Nabatanzi ekifaananyi kyasooka it was your first time oku meeting n'okumulabako obulabe nini mulaba abantu beebuuza BRAYO meeting atya Diana Nabatanzi n'amwagala nnyo ate nnyo ekyensusso Diana omukuba ekifaananyi nga se BRAYO ebyo bibyo sina mpisambi omwana kati Diana we namukuba saamukuba na Grace Kani yagamba nze nti Brian jangu onkube ni Diana wano serefiza bino ebyabwe byababiri konze kale tata ensabula ne Diana ne mugana ekakuba ekisingeji nini ejimukuba nemuwe namba netwe namugamba bono obuzenja kikuwereza nampe tukolagana bwe batu nengenda nembwe editinga oba Grace Kani ne bunyuma bameri bata ne batulaba Diana Nabatanzi akene kamunyumira naye yabawo yo posting omumanya wa nalaba mutuufu kati ka posting nako ne kaba kalungi tutandikawo enkolagana meaning nti BRAYO pictures okumeetinga Diana Diana si yakunoonya omusanga ku mulimu ate waakolera n'omukuba ekifaananyi omuntu yandigambe nti kyakaludde naye ebbanga ddene yanyumirwa waka gwakimu ekifaananyi yasooka yagamba atya tatera kwogera maama ayogererawo naga ono mwaka mulungi mulungereza nice speaks gwamanyi I like them. Okay. Kali kamu tebwali bungi kafaananyi kali kamu manyi wakuba bingi ebirala basuuleko kali kamu omukubi ekifaananyi ate kati naye alina following y'amaanyi nakupostinga nantaga ate alina ekirala nti asobola okupostinga nawandikawo nti omukubi w'ekifaananyi ono n'ennamba ye bana tewali kinyizanga muntu kumukuba ekifaananyi n'atakutaginga munaye abantu abasinga balina endowooza zaabwe kibi nnyo ekyo naye okutaginga omuntu just bannayuganda balemeddwa okumanya ekintu nti omukubi w'ekifaananyi abeera photographer nze bwe nzija kibayita photographer nze nzija n'engulafingawo ekintu ekitaliiwo nekinyumira omulabi ka credit ako sikabi kiringa omuntu okukola nga bwe nikola wano interview omuntu najja n'ava ku channel endala n'akajja ku channel yange okwa twogeddemu akamunyumidde n'akapostinga n'atataginga source kiruma njagala nziremu nkwata omuntu apostinga content wange nga tataddeeko taaga nga totagenze lwaki tebakikola ogw'omusango gwa ddala nno omumeetinga Diana omukuba ekifaananyi ekisooka akisiimye ampise enkubye n'ebirala mpola awo akuyise awayitawo nga nagambye ye yalwawo naye bw'aba asiimye asiima nampita netukola program za shoot endala nampanika buli kyokuba nga wakamulungi kyokola nemugamba ate nga munnyonnyoze agamba naye kati omanyi singa okolamu kamutegeera omuntu bwatyo singa okolamu bwoti no BRAYO kijja babwe ekitinze ndabye abakuba okitegeera kuba kati yabadde star n'abalala ne bajja Lydia Jasmine Spice Bashiga bajja naye ndowooza bajjira kumulandira gw'oli omukulu Diana bangi be nakubaawo naye nga basiima Mukama kye mwebaza nti siina gwe nali nkubya ekifaananyi atasiima simanyi lwaki wenkubuuza kino ekibuuzo how is your experience okuwakinga okukolako ne Diana Nabatanzi omusanze otya Diana muntu kikaki muntu oke naye bwe bulamu bwe sibimanyi nnyo like nga gwe omuntu amukozeko akoze like in business gwe ng'omuntu akwatagana ne Diana muntu kikaki naddala nga gwa mukuba ebifaananyi omuntu ebifaananyi waliwo wogamba naye ono
Ye nga bakirayant abalala. Ye naye abakirayant nga abalalera bwe baba. Talina ttabu. Nze kuba nzija kukuba ne ŋŋenda ate era client yenna nzija ne kukuba ebirala sibimanya. Nze nja ne nkusabula ne weeta ne ŋŋenda okweta n'onsasula. Nzija ne kukuba n'onsasula nenvaako nengenda nenkolera. Kugamba ndowooza n'abantu ekibasinga okuntegeeza nti saagala nnyo okumanya ennyo bulamu bwabwe. Naawe tomanya bwange. Simanya bubwo. Kuba weeyagala waaka. Nze sinnatuuka kubanga njagalwa nga ggwe nti oba nti njagala BRAYO nedda siri bitutsi. Nze mwetaaga waaka. Mu bifaananyi muntu ki? Poozi ezo azirina oba n'omuyizzaayokko? Buli omu alina poozi ate buli omu omwongerako teri emaliriro. Waliwo okusanga omuntu nga alina poozi egi. Kati nga Kathe, ba Junior balina poozi emu. Nti olina omwetamu omugongo. Nze just poozi yeyo yennyini gye nkwata ne nnyiriza. Nze nkwata poozi yo ne gaya kati olaba poozi yeyo olina obanga ogonda ne nkugonza ne tuterera ne nsabula. Nze ne nkuba ango zange just nti kye nemanyi nti kino Katonda kyakola. Bantu mwe Katonda alina byakola. Nze mbabuulira twogerera wano naye Katonda alina byakola. Divorce mwe mulaba wano naye obumu obulamu tububuuka naye bintu bingi. Nze Katonda mpisiza bingi naye ate si bye bitiisa. N'ekimu nti bye musaba abinkolera. Buli ky'osaba akola ki? In time. Not in time. Not in time naye ng'akikola mu budde bwe. Naye ate ekirungi nti obudde ate ye bwakoleramu bwe bubeera obutuufu. Obudde Katonda ye bwakoleramu gwoba wayangu obwangu kukisaba naye ng'obudde bwakikoleramu bwe obutuufu. Divorce mwe mubedde Kampala. Kati nkunyumiza ku story. Mubedde Kampala. Divorce nze nakulira mu kyalo. Emyaka gyange emingi gyonna gibedde mu kyalo. Obeera nze nkuba ebifaananyi naye ngo nakuba ebifaananyi olw'abantu okunnyoomanga abamu. Jaga gwatasoma bikyeno Kampala ono ogirira nankani. Mga terera. Nze bangi bensanga ku set. Kunyumiriza omwana namusanga ku set mukubanga nga nine biki ne mga akakube kimu. Neli sentiri wenkubidde ane shiba ono kamunyimyeko. Wenkubidde shiba bintu tsana. Oli namugamba kankube wano nga okuba nawe ebifaananyi omanyi abakuba. Zalawu ne mga akakubeyo kimu. Just bwe kinenkanako n'abadde bakuba. Ngenda kikwera bwerere. Ne bwe mala kikusirikira ajja kunsasula. Ko yekale kikube. Ne muzalawu ate siteera mumanyi. Musabula. Byonna yabigeraageranyiza nga takirina. Takirina talijja na kifuna mpozera nga nze nkimwongedde. Nkuba ekifaananyi. Nkuba ekisani. Ku mulimu guno gwo kwebifaananyi. Kusoomozebwa kikosanze. Like obo ku bifaananyi mirongo okola omulimu guno oba waliwo ebiwonvu n'ebi. Muri buzibu ki bw'osinza osanga mu bifaananyi bingi bibeeramu kati waliyo ebingi ebisobola okukugwako nga birabika birina okuba mu lugendo bansibako kamera n'akagigula ennaku nnya ntuuse ku level bingi bagwa ku accident ze z'amaanyi lwa client waliwo watu kaseera we kaatuuka awo nga buli omu ayagala akafaananyi akali ku BRAYO pictures. Kati nenkyalawo nga yekamba olayisirayisa oyo omumanyi okolera abantu bonna bakafune munaye nga bisi birungi. Speedinga nnyo n'oyanguwa naye n'okoleramu ensobi binakufuna accident bikyera. So nenkyalawo abantu bange nga tukkakkanaga nti omunaye oba twetaaga kirungi tukkakkana tukole titupapa kuba emikolo. Kubira ddala emikolo n'embaga. Wali obuzizzaako ku mukolo gw'omuntu? Nedda. Wali okuyeko ku muntu ebifaananyi n'ebibula? Divorce nina kye njagala okugamba. Nze ngenda okujja mu bifaananyi nga ndaba bakuba ebifaananyi. Simanyi nti oba kisobola kujja kisobola okujja. Naye mmanyi neeteekateeka omukulu w'ebifaananyi gy'olina okweteekateeka.
manyi woyina okusimbula ewaka kyolina okuba nakyo ng'ogenda okuba ebifaananyi n'oba omaze okukola set kyolina okukola kubanga mbedde kubakuba ebifaananyi kubanga challenge zijjawo kuba zirina okujja challenges nyingi naye Gyange okoze otya ng'oweeteeseteese atisiti obaako ky'omanyi sibuzaako mukolo sina mu kintu kyamu kyenali mbuziza bino ki byosanze mu photography maama nnyabo gubudde nkugamba Katonda akola ebintu kati njagala bimu ku ebyo byosanze mu photography mulimu guno omulimu muwomu nkubulirako ekyamagero ekifaananyi kyange kyennyina mu bulamu kye nasooka okwekubya kinkuba taata wange nzeyo anzaale kyennyina mu bulamu bwange kyebasooka okunkuba mwana azadde bakuteddewo akalediyo maama waali awo taata wange yakinkuba oshine wakawo ewaka mukyale wa taata naye nga nja kukireeta mukirabe so nakowoolebwa kuba kifaananyi siseera first ekyokubiri ndi mwangu devotion ni mwangu kati Katonda byankoledde byenenyumiriza mu bifaananyi ndabye abantu ndaba muntu akubira nga tokkiriza nti yakubidde simu yali ekubiddwako ekifaananyi ky'okutambuza ensi n'ensi ekifaananyi kino kyenkuba kigenda kuntambuza nsi nansi kigenda kunsobozesa okubeera mu mawanga bonna bafune kuwaaka gutu bannayuganda tulina ati naye bali abasajja balala kye batusingako bamanyi omutambuza ati kati fe tukulidde mu gigi gw'ebifaananyi nti nze divorce osobola okunkubira ng'omanyi wayina wewanda bano nga BRAYO tulina ka ati ke tugenda okukola jangu tukakube kati ensi endala nazo zibulabe kitegedde nabagamba ba David abo bonna batujja dda mu box ne batujja naye katusooke tumalize Bannayuganda bajja ddeno ne bagamba nti omukulu okoze otya naye tusooke tumalize Bannayuganda so buli omu afune waaka tulabike nga eggwanga lirina engeri gye linagenda mu maaso ne talent Abannayuganda gye balina. What does it take okubeera omukulu w'ebifaananyi omulungi okuba ekifaananyi kirungi? Ebintu ebyetaagisa ebisookera ddala kyolina osooka okukola ndowooza kuba muntu mulamu na bwesimbu kuba bw'okisooka ndowooza kikusobozesa okumalako ebisinga kuba buli obeera wansi olaba abaya waggulu ne badda ku level yo ekyentegeeza bw'oba omukkakkamu olaba owakabi mu bukkakkamu bwo n'oba nga gwali nga gwofuga tegedde kwegamba buli kimu kyetaagamu okukola n'okwagala okukola ekifaananyi ekirungi nakwagala. BRAYO Pictures tugenda muleeta mu series eno episode esooka naye nga tetunakumaliriza this episode omuntu akwetaaze akufuna atya nga tugenda okumitinga ku my mom Lily Kadima. Okay. Manyi omukyalo oyo kyala wa maani no anti today's shoot anti iri BRAYO Pictures kaakano aneetaaze office yange eri ku Plaza ginakola office ne studio Plaza mu town wakati level 4 shop number R32 dabo toka waggulu BRAYO osobola okunsinya nayo emikutu migatta bantu namba y'essimu ekikulu namba y'essimu ne wogisoma tebagiwulira teri apposing anagisoma enamba y'essimu bazayima oluzange bagijja ku social media mbazayo amabega ebiri ku YouTube azati 0 sound noti 7556 8 8 9 BRAYO Pictures ku Facebook Instagram BRAYO Pictures buli wamu ne mobile money BRAYO Pictures ku Facebook BRAYO Pictures Instagram BRAYO Pictures ku TikTok koli nagenzeeko TikTok ne Snapchat era BRAYO Pictures naye kati nja kugenda mbiga engeri bintu byakyala wali kankubuza kagambo kano bagamba ku bifaananyi muli benzi kituufu tusobola kukibuuka bonna
wenyini awo otandikira tugenda kaddamu episode eddako Yes. otandikira wenyini ku kamera mbalire mwanzi Junior Jeff International Roundoff Kafumis then twekalitwako omwana omuwala abamuyita Kathe erinnya lye bakuyita ndi ekika Sebanaki ani Nagawa weddira ki yeddira nkimu twade twagala siyo yazina kukakyapa sokojje wabawubireko just ogende jangu babuuze jangu nange ndabayo siyoyo because obana oleeta abantu abeera Nagawa kati Nagawa yimirira kunamiriza bakuyita batya ole munja boti bakuyita ni lyekika Nagawa Kathy Nagawa but soli azina gokola ki ebyange ndabayo ono sokuyimirira yimirira nawe divorce olabi soli achenchebula ebyange birala okola twala mpola so very bulungi tugenda ku photo shoot ya Lily Kadima done by BRAYO Picture te ensonga tumana tuzikwasanya bulungi nnyo tovaako subscribing episode esooka bwetu bwetambudde omukulu alina olugendo luwanvu nnyo tulina ebyokuddamu ate bingi nnyo mulimu bingi ddala nnyo atubulire kamera eno egula sente mmeka egamba biwanvu nnyo lwakuba kati akadde tusoose kukola episode esooka then tugende tulabike nga tukola ebintu ebirala mbere bulungi mweraba amanya nze Divosh Matava omusambaganyi oba olulenziro olwoku TV olwoku telefayina bulungi